I, Frederick Moore Ayatibakuno, being returning officer for Kampala Electoral District, pursuant to Local Government Act Cap 243 as amended, declare Nabilah Sempala duly nominated to contest as a candidate for District Chairperson, City Mayor, Kampala District. Congratulations. NUP. Everywhere. NUP. People power. Our power. Our power. People power. Mulodi wali. Muchala akolaki. Muchala akolaki. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Olutalo ngaluwete. Tuliyambale ngule. Tuliyambale ngule. Tuliyambale ngule. Olutalo ngaluwete. Tuliyambale ngule. Tulivimba mu Uganda. Banna Uganda, Banna Kampala, abantu ab'enkyukakyuka y'eggwanga Uganda, nyanjula program eya Kampala, nyanjula enteekateeka eya NUP mu Kampala, era ng'olwaleero nze nga Naggayi Nabilah Sempala, omukyalo omubaka owa Kampala, nga kati nzize mu ofiisi ejja okukwasaganya essuubi ly'Abannakampala ey'obwa Lord Mayor, era njagala kukakasa bannayuganda nti kino kye tuluubirira si bwa Lord Mayor. Ekikulu nti enkyukakyuka gye twanjula eno e capital city. Abaagala enkyukakyuka tebasobola kwagala kifo kya bwa Lord Mayor, era nze si omulamwa gugamba nti okuva waggulu nze ng'omukyala abavubuka nga bakulirwa omuntu akomezaawo essuubi mu Uganda azuukusizza essuubi ly'abavubuka, ffe tuzze nze nga ddala ng'omukyala kwongerako ddoboozi ku nsonga eno. Amakulu si bwa Lord Mayor, amakulu ti kyenji gye twetaaga erina okuba ng'ekwatagana. Kibi nnyo okuwogerera nti essuubi ly'Abannayuganda liri bwani nti Bobi Wine, nti gwe ate oyogera ki nti owaayi tosobola kwawukana kusuubi. Nakakasa nti kino ekizze kyenji ey'omugugu, nkola ey'omugugu, ate mbakakasa nze nga Naggayi Nabilah Sempala ndi striker mulungi naye ate n'enkuba mpya. Ebikadde biri mabega, tugenda mu maaso. Olowooza abakyala abadde bakwesunga okuddamu bakiikirira tobayinye? Nedda, kino ekifo kyekiyina effumbiro. Mumanyi bulungi nti singa omukyala tabeera mu ffumbiro oluusi ebijjuba bibula. Palamenti liringa ddiiro, City Council ffumbiro. Era mwetegeke okuba nti ku dining mu bitundu byammwe byenkoze nga ndi mu ddiiro kati ate watya nga nzize mu ffumbiro. Tugenda kusoosotola empombo ku mpombo nga tuzzaamu abantu bafe amaanyi, abavubuka amaanyi, omukulembeze bw'ovaayo nga bwenzize abavubuka mubalabye bankulembedde emabega ne mu maaso. Nze ng'omukyala, nze
ndeeta enteekateeka oli ajja kuba waggulu ng'ekibuga era kyankyukakyuka. kyekiseera ndowooza abakakulaba mu kibiina kino ekya NUP obawa essuubi kuba abamu ebikwogeryako byo bingi mu kazannyo kake ebyobufuzi abamu bagamba osamba eno n'osamba n'eri bagumye abalonzi baba NUP nti kozzo ojjidde ddala mu NUP so si kulingizaayo. Ekisooka bw'osanga omuntu ng'abadde n'empeta emyaka 15 nze mbadde wa FDC emyaka 10 nga siri independent kati nze abadde anywa ekibiina ekijjuvu osobola otya okugamba nti nze mbuusabuusibwa ng'ate wabaddewo atalina kibiina naye ng'azannyira awo ani asambye ebbali n'ebbali. Nze ndowooza eyo enkola ebadde eyambula gwe kisaana ate ne bajambaza enze kubanga omuntu abadde mu kibiina ekijjuvu kyova olaba n'adde neeraliikiridde okusamba makkati kubanga obwa independent oba obojjerera buli wamu. Nze mbadde sibojjerera era olw'okuba namanyiira nti mbeera mu kibiina nabadde nzija ng'omuntu wagamba mmaliridde naye omukisa oba eyeetegese yasembera eyeeteeseteese yasembera era singa nadde seeteeseteese sandisembera era ne mu kereziya bagaba beeteeseteese mujje musembera. Kati Nuupu yagambye nti abeeteeseteese muleete okusaba kwabwe era bagenza okula nti gwe wammasembera. Ekisooka ekifo eky'executive oba omubaka oba mukiisa naye weba Lord Mayor oteeka mu nkono. Ngenda kulaga enjawulo wakati wa MP ne Lord kuba naliko kansala manyi local government kyetegeeza eyo office si ya muntu kinoomu tuli mu kalulu tunoonya akalulu nga ba Lord Mayor naye emirimu gya KCCA egitabo kati ekitegeeza public office mu Luganda bagiyita office ya lukale. Abantu b'okola nabo tobawandiika ate tobagoba tobawandiika era ate tobagoba. Kati omuntu gwatagenda kubotawandiise okuviira ddala ku bakansala si gwobawandiika bantu be babawandiika abakozi ba gavumenti si gwobawandiika public service gavumenti ebawandiika. Kati ogamba otya nti nze ngenze nze ngenda kukola bantu ekikulu bwe bakuleeta oleete enkolagana ey'abantu ogyagazise abo bosanze mu office ey'olukale. Nze ndowooza kyekizibu ekibaddewo mu Kampala. Nze ndowooza ndabye ennyo nga abakyala bayisibwa bubi enforcement naye mumanyi gye kiva aba-enforcement teba-reporting our Lord Mayor aba-enforcement ba-reporting our executive director. Kati bw'osanga executive director n'olwana naye nga gamukkirire mubakoleko kati ekitegeeza gwoba osaanuulira abantu abo abakyalo kasukibwa ku bukabangali obusungu abantu bwe bajja mu ofiisi ogw'obalaze bwe bateeka wansi. Nze nzikiriza ngenze kutwala bulumi bw'abantu mbugabana era mbwagazisa technical team ne bakansala bagamba abantu abo ensonga lwaki tuli omukyala wange badde maama Kampala era wendi siina gyendaga sinobye naye ngambye nti osanga mbadde mukozi nga nkeera waka naye ku luno naganja kubeera housewife nina mufumbi.